Ng'ebulambale okuzoona kw'emitima olw'ensioni olumanyiddwa nga World Heart Day, ekibiina ekitaba ebibiina ebyenjawulo ebikola ku ndwadde z'emitima kiraze obukulu bw'olunaku luno ng'olw'omuwendo mu kukubiriza abantu okukolera awamu okusobola okulwanyisa nawonkeera w'endwadde ez'emitima. Day informs people around the globe that cardiovascular disease, including heart diseases and stroke, is the world's leading cause of death, claiming 17.9 million lives each year, and highlights the actions that individuals can take to prevent and control cardiovascular disease. It aims at driving action to educate people that by controlling risk factors such as tobacco use, unhealthy diet, and physical inactivity, at least 80% of premature death from heart disease and stroke could be avoided. Wakati mu kulaga bwino nti endwadde ezeekuusa ku mitima ze zisinga okutta abantu okwetooloola ensi yonna, Christopher Kwizera, ssenkulu wa UNCDA, agamba nti embeera eno esobola okusalirwa eddagala singa abantu bakuba ttooki mu ntambuza yaabwe ey'obulamu bwabwe obwa bulijjo. The known three, the heart diseases, cancer and diabetes, are generally referred to as diseases of lifestyle. And therefore, when we change our behavior, it has a direct implication on probably our state of acquiring or even beating non-communicable diseases. So we'll be focusing more on behavior change even as we fight the diseases. But for those living with the diseases, we also have to focus more on the healthcare system, how it is prepared and ready to support and make sure they live a quality and a better life, even with the disease. Ye Dr. Gerald Mutunji, omukulu ku nsonga y'endwadde z'emitima Minisitule y'ebyobulamu, alaze ebisinga okuviirako abantu okufuna endwadde z'emitima n'alabula bannayuganda okubyewala. So just an idea is that the heart doesn't like a lot of salt, a lot of fat, a lot of sugar. So avoid those ones as much as you can. And here you have 24 hours. But we say out of 24 hours, if you can be moderately active for half an hour a day, 30 minutes every day, make sure you have a moderate physical activity. Olunaku lw'ensi yonna olw'emitima lukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba, ng'era ku luno lujjudde mu kaseera ng'ensi erwanagana n'ekirwadde ekya ssennyiga COVID-19. Stephen Mayombwe, Mugano na Walukwa Record TV, wano mu Kampala.